kwegaana nga mwe mukitukakasaako olunaku olw'enkya Mao lwayingiza omugugu gwe mu Nrm. Mu bufumbo abamulabyeko ng'ayogera eri bannamawulire eggulu basobola bulungi nnyo okwatesitinga n'akatambi kaakano kalina bannamawulire emirundi egisinga mwagala nnyo evidence ngirina ng'ategeeza banne ababadde bamuwuliriza mwakyoli nga bamubuuza kajjojijjoji w'ebibuuzo omukamingi eno etegeeza n'abannyonnyola nti kitegeeza kufuna patina mulala era patina oyo ye serious patina gwe bayita Nrm. Mu bigambo bye byennyini abakutte akatambi bwekali kaweerezaako Saamu Ibanda Mugabi, kaweerezaako Segiri n'owa Radio 1 n'abalala ndi ready okukabaweereza. Bwino ku bwino olwaleero abantu abo ababadde batusibako ekigwa kigenda kubaggwa era mwe mujja okuvaayo musobole okutegeeza bannayuganda nti abasajja abo baafunga enkyonga basigala bayimiridde oli ne bwe yasiba omugugu n'aguyingiza mu bufumbo bupya. Lwaki tuli wano? Tuli wano okusobola okulabula bamemba ba Democratic Party era abajagala. Oli bw'abeera ng'agenze teweesiba kubagenda nti ndabye abeewaffe. Abantu abamu baali balowooza bagenda kufuna bwa RDC, abalala baali balowooza bagenda kufuna bwa minisita, abalala baali balowooza bagenda kufuna obufuufuufu ne beesiba ku Mao mu bufumbo bwe yali agendamu ng'akyasiba na busibi. Olwaleero yabatadde ku kabangali n'abatwala eggulu gye bagenda mu kye bayita National Executive Committee nga beetegekera embaga egenda okubeerawo olw'enkya okusibira ddala empeta mu bufumbo bwa Nrm. Mbadde mpuliziganya